Allah yasonyiwa basahaba abasenkanye nabbi n'abamutaasa oluvannyuma lw'okuba nti emitima gyali gikola ki buli lunaku ssaawa yonna gibateekera gibanga egigenda okuva mu ssaawa yonna Allah n'agamba nti thumma taaba alayhim oluvannyuma Allah nakkiriza okwenenya kwabwe n'abasonyiwa innahu bihim raufur rahim mazima ayi Allah kubo mukwata mpola ate musaasisi asonyiye nabbi ne bamuhajirina ne ba ansar buli aya yaddako wa ala thalathati alladhina khulifu Allah wa ala thalathati ne bali abasatu alladhina khulifu abayawukana ku bannaabwe bayawukana ku bannaabwe batya bayawukana mugenda mugazi wa Tabuk nedda tafsiri entuufu bayawukana ku bali abalala waliwo abajja nga bali 8+ nga buli omu ayogera nabbi nze kino kyekyaŋŋaanya okugenda ettabuuki nabbi n'amugamba genda ebisigadde biri wakati wo ne Allah ebyomunda yabimanyi Allah akusonyiye Allah ajja kusonyiwa ebyomunda Allah yamanyi kati bano bo bayawukana tebawa excuses ez'obulimba bo bayawukana ku bali ne boogera amazima nabbi tewali kyaŋŋaanyi kugenda ne baba nga bayawukana ku bali 8 aya we yakka eno Allah yasonyiwako bano bokka basatu bali bonna 8 n'okusoba abalimba nabbi bonna Allah nagaba muliro bana basatu Ka'b bin Malik ne banne Allah naga nti wa ala thalathati ne bali abasatu abasonyi amakulu alladhina khulifu abayawukana ku bannaabwe hatta okutuusa idha daqat alayhim al-ardu ensire yabafunda walira Ka'b bin Malik okutuuka okulekawo ne jama ng'amanyi obulungi bwayo naga nabbi takyalabadde okundabako ejjama wanyewaawo kaŋŋenda waka era yasaaliranga waka waliwo ka balukoni yali yateekawo yali yazimba ennyumba ye kalina ezedda naye ng'alina ka balukoni waasaalira fajiri awo wabweru n'atandika okusaalira waka solasi Allah agamba nti okutuusa ensi be yabafunda walira hatta idha daqat alayhim al-ardu ensi yabafunda walira bima rahibat ma'a ittisaihi awamu n'obugazi bwayo kyekyo bima rahibat awamu n'obugazi bwayo naye nebafunda walira ensi eyinza okufunza nga ngazi naye nga buli wotambula olaba nga abakulaba buli woyita oyagala kwekweka nga buli wali otula tosaazolako naye nga tewali akulaba naye ng'ensi Allah agikufunda walizizza buli wantu otya okuyitawo nga bandaba nga Allah agikuddugawaliza efunze bweti buli wali osobola okulya tokyali awo oli otambula tokyata buli wali osobola okugenda buli wamu nga Allah ensi yabafunda walira n'obugazi bwayo wadaqat alayhim anfusuhum n'emitima negikola ki najyo negibakola ki negibafunda walira wadhannu ne bakakasa alla malja'a min Allah illa ilayhi nti tebalina we bayinza kuddukira Allah kujjako ate kudda buzzi gyali banga yasobola okugenda eri gye bamuyita ewa kabaka mulamba yamuyise naye bamanya nti luno eno engeri gye tulina kivaamu kino ate nakudda buzzi waani wa Allah ne bakakasa nti tewali we tuyinza kuddukira ate kujjako kudda wa Allah wadhannu alla malja'a min Allah illa ilayhi thumma taaba alayhim liyatubu obufunzo oyinza okugamba oluvannyuma ne beenenyeza Allah nakkiriza okukola ki okwenenyaako inna Allaha huwa at-tawwabu rahim kubanga Allah ye musonyiye nnyo ate omuki omusaasizi Allah yamaliriza ensonga eyo ng'agamba ya ayuha alladhina amanu abange mwabakkiriza ttaqullah muti Allah wakunu ma'a sadiqin mubeere aboogezi b'amazima oba mubeerenga n'aboogera amazima Ka'b bin Maliki eno aya bwe yakka bwe yali anyumya hadisi ng'akaddiya n'atera okufa ng'anyumiza mutabani we Abdallah yamugamba nze sifunangayo kigezo kye nali nfunye mu nsi muno
nga okugezesebwa kwe nagezesebwa olw'amazima ge nayogera. Yagamba sifunangayo kigezo kye nali nfunye mu nsi muno ng'ekigezo kye nafuna olw'amazima ge nagamba nabbi, kubanga era bwe yatuuka n'agamba nti kale senga namulimbye ng'awulira kisuse ng'ensi yonna emuddugali senga namulimbye oba naye agamba amazima. Era n'alayira Kaabu bni Maliki kwolwo olunaku n'agamba bwe namanya nti Allah yamponya lw'amazima nalayira siryogera kigambo kya bulimba okuva kwolwo olunaku paka Allah lwalinzijamu omwoyo. Yagamba nga wabulayo akaseera katono, yagamba nti okuva ebbanga liri lyonna n'okutuusa olwaleero siddangayo kwogera kigambo kya bulimba kasita nakakasa nti amazima ge gamponya. Wa arju, era nina essuubi Allah agenda kunkuuma ne mu kaseera akasigaddeyo mbe nga soogera bulimba kubanga amazima ge gamuwa. Kaabu bni Maliki eyo aya bwe yakka ku makya basahaba batandika okugenda okumuyozaayoza, bagendanga okumuyozaayoza. Olwaki? Olw'okuba afunye okusonyiyibwani nga kyekyebbeeyi kye yali afunye mu nsi muno. Era omu yasooka yadduka misinde ku fajiri olwamala bwati n'afubutuka n'ensolo ye agenda okutuuka mu kkubo ng'alaba ensolo emukereesa n'alinnya olusozi oluwanvu n'agamba ya Kaabu abshiru bitawbatillahi alaika, Kaabu sanyuka Allah akusonye. Oluvannyuma n'agiddako n'agivuga n'atuuka ewa Kaabu bni Maliki n'amugamba munaye Kaabu amawulire ag'essanyu Allah akusonye. Kaabu n'ajjamu engoye n'azimuwa ze yali ayambadde olw'okumusanyusa amawulire naye gamuwadde n'avuga ensolo Kaabu n'ajja awali Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era basahaba bamwaniriza nga buli waayita bagenda bamuyozaayoza, sanyuka sanyuka munaye, kulika Allah akusonyiye, kulika. Era waliwo ataayimuka kumwaniriza yamuhogera n'amujjuka nti okujjaho gundi naye nga bamuyozaayoza bonna nga bamuyozaayoza bamugwa mu kifuba paka lwatuuka awali nabbi nga jja bayitamu atuuka awali nabbi. Era bwatuuka awali nabbi yamugamba nabbi sallallahu alaihi wasallam yamugamba ya rasul nabbi sallallahu alaihi wasallam Kaabu bni Malik abshir Kaabu sanyuka bi khayri yawmin, luno lwe lunaku olukyasinza okubeera olulungi, marra bika lwe wali oyiseemu mundhu waladatuka ummuka, okuva maama wo lwe yakuzaala n'akuteeka ku nsiko. Luno lwe lunaku olukyasinza okubeera olw'ebbeeyi. Kyekirufudde olw'ebbeeyi kubanga Allah lwakoze eki? Lwamusonyiye. Yamga luno lwe lukyasinza okuba olw'ebbeeyi mu nnaku zonna ze wali oyiseemu okuva maama wo lwe yakuzaala. Kaabu bni Maliki yabuuza nabbi ekigambo kimu, Allah yansonyiye oba gwonsonyiye? Soka ombuulire nabbi, gwonsonyiye oba Allah yansonyiye? Kati bw'obeera nga ffe abawalimu bakawogo oba abakapiraawo ndowooza okirabaawo. Bw'obeera ffe ab'ennaku zino abawalimu olowooza ki ekiddako awo? Allah. Naye nabbi yamugamba Allah yakoze eki? Namugamba Allah yakusonyiye. Kaabu bni Malik nagamba emaali yange ya Rasulallah ngiwaddeyo nange kangisaddake olw'okwebaza Allah kyankoledde, nange kansaddako emaali yange yonna ngiweeyo mu kkubo lyako. Nabbi namugamba nedda, ate eki tokikola nakyo. Namugamba tokikola. Naye Kaabu bni Malik bamuyozaayoza bonna bamwaniriza musanyufu muzibu. Ne nabbi kuba Kaabu bni Malik yennyini yatuukaga nti ekyenyi kya nabbi nagenda okituukako nga kyonna kimyamyasa kiti nga nabbi musanyufu muzibu olw'okuba nti Allah asonyiye Kaabu bni Malik.